Mu mwaka ogwa 1905 Ssekabaka Muteesa wa Lugembo owookubiri yasiima n'atandikawo empaka z'ebika by'Abaganda era nga zino zaakatojjera emirundi egiwerera ddala 49 ng'ogw'olwaleero ogubadde wakati w'abazzukulu ba Nsamba ab'Engabi wamu ne bazzukulu ba Mugema ab'Enkima gwe gw'omulundi ogwa 49. Empaka eziggulawo ez'omwaka guno ziyindidde mu kisaawe kya Muteesa 2 Wankulukuku nga zino zeetabiddwako Namungi w'omuntu nga bakira abantu b'abeene banyeenya ku galiba enjole wamu n'okukuba embuutu nga bwe balindirira omutanda. Ndudde okulaba ku Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka era bye bigere bino olwaleero bwe nawulidde nti bagenda kugulawo empiira gy'ebika nakedde bukeezi. Nzize okulaba Kabaka kubanga simulabangako era nga kijja kunsanyusa nnyo okubanga mulabi. Ku ssaawa 8:05 Ssaabasajja Kabaka atuuse mu kisaawe Wankulukuku nga yaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga wamu n'abakungu okuva e Mengo era ng'olutuusa alambudde ennyiriri z'abazannyi aba ttiimu ey'ekika ky'Engabi wamu n'ey'Enkima olwo emizira ne givuga okuva mu bantu be. Omupiira gujjiddwako akawuuwo nga mu ddakiika e19 kapiteeni wa ttiimu ey'ekika ky'Engabi Ensamba nga Viviane Ssekajugo ateebedde ttiimu y'eggoolo esoose nga mu ddakiika e 35 ateebye eggoolo ey'okubiri olwo ekitundu ekisooka ne kiggwa ng'ab'Enkima banjala ngalo. Mu kitundu ekyokubiri Moses Kiggundu ateebedde Enkima ggoolo yayo esoose era nga yesembyeyo olwo mu ddakiika e45 Isaac Kamuga n'ateebera Engabi eggoolo ey'okusatu era emaze eggobe mu kibya. N'omupiira ogw'abakyala ogw'okubaka gubadde wakati w'ab'Enkima n'ab'Engabi Ensamba era nga guno ab'Enkima be baguwangudde. Omupiira ogw'ebigere oluwedde Ssaabasajja Kabaka ng'awerekeddwako Katikkiro Charles Peter Mayiga asiibudde abantu be n'ayolekera mu lubiri lwe. Mukubenya engalo nga musiibula Ssaabasajja Kabaka. Minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuzaamu mu Bwakabaka bwa Buganda Henry Ssekabembe Kiberu alambuludde ku mpaka zino n'asiima beene olw'okuzissaawo era ne yeebaza Obuganda olw'okuzijjumbira. Bulijjo kino kye tuzze tutegeeza Obuganda okuva lwe twazimba ebbago eppya nga tuzze tulitegeeza nti bwe tuzimba empolampola nga tulina enteekateeka eziteekeddwateekeddwa obulungi ekitiibwa ky'emipiira gino kijja kudda. Sina kubuusabuusa kibadde mu kisaawe kino Wankulukuku olwaleero kyolese nti ekitiibwa ky'emipiira egy'ebika kikomyewo. Eno entandikwa nnungi naye tutandika okutunuulira emaliriza bw'eneebeera. Ye ssentebe w'empaka zino nga ye Katambala naye alambuludde bw'ati ku mpaka zino. Ttiimu ewangudde ey'Engabi egenze ku 24 ku 23 ze twateeka waggulu wali ku bbayi nabwe kityo egenze mu bibinja. Ate ttiimu ewanguddwa ey'Enkima egenda kuddamu yerwaneko bwe mukisa gwefunye. Okuva empaka zino lwe zaatandikibwawo mu mwaka ogwa 1905 ekika ekyakasinga okuziwangula be b'Emmamba Namakaka nga bano baakawangula engabo eziwerera ddala 10 nga bo ab'Engabi baakawangula engabo 4 ate nga bazzukulu ba Mugema ab'ekika eky'Enkima baakawangula engabo 3. Obululu obunaasalawo empaka eziddako bwakukubwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ng'abawanguzi b'engabo ey'omwaka 2022 be bazzukulu ba Lwomu ab'ekika eky'Endiga. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.